government nze sijja ina kyenje saba byonna ebikolenga bwekola ki bikolenga bweyagala wallahi ebikolenga bweyagala kaseera kajja kutuuka si kyalina kyosanga nti government tugisabe munnange abasiraamu si batujju stupid yo tekimanyi ekyo nakyo kyalaga kigamba munnange abasiraamu si batujju ekimanyi si batujju naye ekifunamu ne General Muhoozi naye yagenda mu magye n'ebirooto era ayinza okugamba nti mutabani wange ono kamukwate mutwale Isirairi mutwale Bungereza asoma amagye olw'ebirooto ebyo ebirooto tebikugaana kwebaka because kwona abipulaninga nenanyini birooto kubonna tekuli alina buyinza biteeka mu nkola kubonna tekuli alina buyinza kubiteeka mu nkola Mobutu Sese Seko Kuku wa Zabanga yakwata family yonna ng'eri mu magye era nga abantu bonna era nga abantu bonna baatuka ekiseera mu Zaire nga tebalina nga bojjako Mobutu otunulya mutabani we Jeno Kano Gaddafi yakwata abaana be n'abateeka mu bifo byonna abaana abazzukulu ebyamaanyi era kimanyi nti bannansi ba Libya baatuka mu kiseera nga bayivendoza kati nga bolaba embeera eri wakati wa General Muhoozi omuntu wakadde wafuna endwadde empitirivu sukaali pressure ulcers cancer biki byonna bibeera muki bibeera mu muntu mukadde kubanga ffe musiraamu batugamba nti abantu b'omulembe guno bajja kuwangala wakati w'emyaka 65 ku 75 egy'obukulu alina okubeera nga bannansi baagala okumanya bwayimiridde amaze ebbanga nga taliiwo abaana tebasoma yagenda amasomero tegalina deske tegalina biyigo tegalina toilet yagenda tebabirina nakaye tebabikola ki tebabirina okuddako n'obutaddako tekina kyekigenda tugattako ne baba taliiwo era ensajja sigala ekola ki ng'etambula nga bwelina okutambula mayanja teriiyo kigenda kubeera mu bulamu bwa muntu ensi esigale ereme genda mu maaso tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba palamenti wa East teboogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzijirayo atono byabakama yategese kano yagenze mu likodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 ndi wano ne Sheikh Tamia Kamyuka gwe ndi naye olunaku olwaleero tukiriza tutandikire wano Emboozi Sheikh abantu bali concerned nnyo era njagadde mbuuze ggwe kubanga State House essaawa zino okuba nti maama talabikako Janet Kataya Museveni abantu bakyalina ebibuuzo bingi bagamba First Lady aliwa abaana basoma etaamu enatera okukomekkereza esooka eyokubiri ey'omwaka guno enatera okukomekkereza atwatandika taamu mwaka guno gwasooka nga wali bulungi nyera nagiggulawo na biki byonna naye tugenze twatandika taamu eno twagirandikira nduzange yaliwo naye tugenze twava mu kalubwe tuti tufuna amawulire nti mulwadde naye ng'ate n'amawulire ago okufuluma tegasuka fulumizibwa officially bavunaanyizibwa ba State House oba abakulu mu gavumenti oba abavunaanyizibwa wabula byasuka kwogerwa bantu kinnoomu kwogera mu bantu kinnoomu oluvannyuma State nevaayo ne bagamba nti maama abadde mulwadde
naye tusaba ajja kukuba ku matu era president olwavayo oluvannyuma wona agamba nti kati wali akubye ku matu kati bwabanga akubye ku matu bannansi bagamba first lady mama Janet Kataya Museveni lwaki tavaayo kubanga akola emirimu gye kubanga tulaba nti nno n'omukulu minisita w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Jesse Muyingo essaawa zino si kati si yali mu kifo kye essaawa zino yakyamutuuliddemu naye ye talabikako bannansi ebibuuzo bingi konze kanoonye omumanyi mubuuze mumwagazaaki first lady wo ewaffe nange wange bannayuganda oli mukyala Yoweri Kaguta Museveni mutugyeko olugezigezi eggwanga tumuvunaanyizibwako ng'eggwanga kubanga tumulabirira bayamulabirira ku nsimbi z'omiwa omusolo avaawo munaddamu mulabirira kubanga omutabali bwali oli madamu Janet Kataya baawe Yoweri Museveni Kaguta yamulabirira okitegedde ku nsimbi z'abannayuganda baawe yakola ki yamulabirira era baawe singa tabadde president olwaliro yandibadde first lady kakati oli tabakwatako talina babakwatirako talina babakwatirako mufe ku nsonga enye ezibakwatako ne bannayuganda bamwabaaki kati oli nga leeta ekyo ekibozibozi nga gyakibakubamu first lady waffe nze si first lady wange I'm telling you, nze si first lady wange nze nyina mukyala wange ne maama wange kati oyo mwagazaaki oli mukyala waggwanga mukyala wa president Yoweri Kaguta Museveni oba ontegedde bulungi kati nze ebyawe binkwatirako bannayuganda kyakizibu kye mulina muba n'ensonga ennene ze mulina okudiscussingako ne mugenda mu busonga obulindi video akati eno babadde mu bululu bw'abakyamaani bantu babalangira abantu bafunye bululu busatu enguudo ziri awo ebinnya bijjudde osanga naayite natete ngagamba twagala first lady waffe ayita muganye emmotoka zonna zikutuka bukono kakati mufe ku nsonga ezibakwatako bagamba nti ebimu byogeddwa ebbanga ddene tewali kikyuka oba waali oba taliiwo teri kyasobola kukyusa obudde bujja kuziba ngera bubadde buziba emyezi gyasigala giri 12 January na December otegedde nawe gyasiga oli muddugavu bwotyo teri kyasobola kukyusa okitegedde era nze neebuuza abagamba first lady waffe aliwa uwo menja nti batujja mama wa ggwanga si maama wange nze wange bamuyita Hanifa gyali gwe maama wo mu by'eggwanga kale bw'aba mulwadde gwe kikunyigirawa gweowa omulwadde kati lufa kinensi omubuuze nga ebintu ebibakwatako omuntu asobola okulwala bino nagamba amayanja ebintu bisatu kankiddemu ebintu bisatu tebiriiko idea tebirina discussion bisatu okufa obukadde emyaka nga gikugenzeeko ebyo ebintu tebirina biripeya rather spare tolina osobola gandi kandipezeza emyaka 7 kaneyazikayo okujja amayanja 2 nzireyo mu 57 egyo jjo ate waliwo ebintu ebyapeninga mu myaka waliwo ebintu ebyapeninga mu myaka omuntu wakaddi wakoowa omuntu wakaddi wafuna endwadde empitirivu sukaali pressure ulcers cancer biki byonna bibeera muki bibeera mu muntu mukadde kubanga ffe musiraamu batugamba nti abantu b'omulembe guno bajja kuwangala wakati w'emyaka 65 ku 75 egy'obukulu era olaba ng'omuntu asusse emyaka 75 n'agenda mu 76 oyo tumuyita namukadde siba kiri kati omuntu atuuse mu myaka egyo omubuuza omwagazaaki abantu muleke bateekereteekere obukadde bwabwe
Sebo omuntu anovunaanyizibwa ku ggwanga Uganda alina okubeera nga bannansi baagala okumanya bwayimiridde. Amaze ebbanga nga taliiwo, abaana tebasoma. Yagenda amasomero tegalina deske, tegalina biyigo, tegalina toileti, yagenda tebabirina nakale tebabikola ki? Tebabirina. Okuddako n'obutaddako tekina kigenda tugattako. Just kumusabira busabizi gyali Allah amasaasire. Baba mulwadde Allah muwe obulamu obulungi. Alayo kagendako out. Omanyi Abafirika mwina olugezigezi. Omusajja waba yakwata mukyala we n'amutwalako mu America. Ngali okuzi beach awugamu. Ali mu beach yeyagalamu. Mwagalira ababuulire. Yekubiseyo ka serefi. Kaki. Ngali mu mazzi awuga aga swimming pool. Bwagenda oli eggabane mu kyalo wakuba ka serefi n'okatusindikira. Mbadde sese nakatika ku status ne bakalaba abo bakalaba nabo ne bagendayo bakalaba nabo ne bagenda sese akati omukyala Allah inzo kuba yamuteekako mu America eyo ngaliko yagenda ko outing yagenda ko mu vacation bwava ko mu America bagenda ko Bungereza bagenda ko Dubai. Yes, ko busobozi bukula ebyo family babulina. Kati mu mutandika okubuuza first lady wa Faluwa nze sibibuuza si first lady wa sina kyemwagaza oba waali oba taliiwo sina kinsobola kweyongerako okitegedde ne bwaba taliiwo era ensajja sigala ekola ki ng'etambula nga bwelina okutambula mayanja teriiyo kigenda kubeera mu bulamu bwa muntu ensi esigale ereme genda mu maaso okitegedde fe mu Busiraamu omumanyi omu yatugamba nti abantu obulamu Katonda abakubanga mu nsi yali agenda kulekawo abantu babeere mu bulamu paka. Busiraamu batugamba nti Allah yandireseewo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam namumenyerako n'ebitendo biki naye ekyo kyali kikulaga nti olw'okuba naye teyamulekaawo ng'ate naye yali nabbi we naffe tujja kufa. Era bwe yali amuteekerako etteeka yamugamba gwe Muhammad innaka mayyitu wa innahu mayyitun, ogenda kufa otambulira mu kufa okitegedde oli wa kufa n'abantu b'ekibiina kyo bonna. Kakati ze sina wekinkwatirako nnyo bayiza ekyo ekintu kyesire nakulowoozaako kyokula bana Uganda mufunye n'endwadde ezemutajja badde beebuuzaawo bagamba nti first lady mujja mufunye n'endwadde ezitabadde zammwe. Kati first lady okubanga taliiwo mu ggwanga kiggana kulya mmere gwe oyanyi tekiŋŋaana era kati nva kulya. Yes, kati ofaaki nensi asubo ndita birowoozo bya banne Uganda bw'oba obuuza bafaaki n'abafamire bennyini Allah ne babeerako akedde ku makya n'amugyawo era ekyeggulo bajja kirya wadde avuddewo ekyeggulo bagiteko kukirya ekyeggulo ajja kukirya n'amasuuti abantu bagambale n'amakanzu gano aga white tugambale tusekerera nga tutambula obulamu nga bwe bulina okubeera. Naye kye tulina okumanya Allah obulamu bw'ensi abukyusa omuntu alwala omuntu afa. Omukkiriza yino olina okutambula n'ebintu ebyo omuntu alwala ate era omuntu akola ki afa alwadde afa n'atalwadde akola ki n'atalwadde afa. Ondegedde walaba abaana bagenda ne bava kwali ku ssomero lya St David abazadde basasudde emitwalo 10 Kings David bagenze baana babe bagenze kola ki kulambula kubafa kuna kuleka yalwala naye si bafu omuntu alwala either afa either alwadde oba takoze eki oba talwadde ontegedde ate era ebyo ebintu bibiri tebabikweka ebyo bibiri tosobola bikweka tosobola kukweka bukadde ne bw'okola otya bukusensera. Okumanya Allah yakola kigambo obukadde butuuka ekiseera ne bukwetimba abantu banaga ati osajja agenda okiwulidde novayo n'ogamba nze gola wanyina emyaka 27 ensi yonna nekuba endulu neseka naye nga tebaliyo nga ozaalibwa naye kasita balaba nga oyogedde ekitali kya bulijjo
nga batulikanga basagaga mayanja abadde ki so obukadde tebabukweka ekyokubiri n'okufa tebakukweka wano mu nsi waliwo abantu abaafa baali ab'amaanyi yali omukulembeze wa Italy oli omumanyi papa biri ebyedda bya Sematalo bya Sematalo ayo bigo biŋŋamba byafaayo wasoma history namusoma wasoma ki bwe yalabanga ebintu biganye ne yeesula mu acid Hitler ne yeesula mu acid naggwaawo abantu ba famire yembu nabamuli okumpi ne bagamba bagendanga ne bagamba abantu omayitira abantu bamutuuka okumusinza ne batandikana abamu n'omugwa n'omugeraganya ku kifaananyi kya Katonda kati mwe bafamire ne batuuka okugamba abantu nti yabuuse n'addayo muggulu yazzeeyo mu ggulu neera mawulire gakasa yafudde oyo era bigenda okuva nga bantu bakizola nti yakoze eki yafudde kati okufa tebakukweka obukadde tebabukweka ebyo byo biriwo tutambula nabyo mu nsi lwakuba Allah yatutonda ffe abatonde kigambo ebimu mulimu ebintu byetutya ng'abantu batyo obatuukako nze omanyi lwaki sitayagenda ku zi birthday abasajja abakyala okusinga ddala abakyala batuyita ku zi birthday zaabwe ne bakusaba bu birthday gift munange birthday yange yalenkya birthday yange yanga 8 naye teri akubulya emyaka gyawezezza wali omuwuliddeyo nze nyaganya omuntu agamba nti owaeseeka okusaba birabo nze owaeseeka nsabirako birthday yange yankya ngenda kuweza emyaka 7 mwegi awo nange nzija ekirabo nga ndese kya myaka 7 kya musajja wa myaka 7 n'abantu sebo akuyita ku birthday ne mubeera ku mukolo ne guggwa gwonna nga tebayogedde ku myaka obuuza mulina nyo ayeweza emyaka emeka nange simanyi oli n'omwamanyi bannange mwebale kunsabira nebaza Allah kubanga nkuze naye kati ndi mu bantu abakulu n'emyaka tagyogera omanyi lwaki tebagyogera batya kaddiwa naye wallahi emyaka ogyogedde togyogedde oli mukadde olwadde tolwadde oli mu bafu so kati abantu bategeere babeko bebateeka mu bulamu bwabwe nti ebyo bya bulijjo ekirala omukyala nga madamu asobola okulwala asobola okulwala naye kati mwababuuzabuuza bino ne mubuuza biri mwe muliko ekizibu abadde azimba ngudo ne kati okuba yagenda muyitambi nnya enjoba yalemerayo waggulu akome watuwe ku musana gutubuze nga tuvudde waawo twali waneeno ebbanga lyetuze tutambula President Museveni yakwata mutabani we General Muhoozi n'amutwala mu magye mpola n'asoma byonna era nga byogerwa okera nga esaazi no bwe twogera ti General Muhoozi aliye mu magye General Muhoozi aliye mu magye kale essaawa zino ali kirala nnyo either bannayuganda okumwevuma oba bamu okugamba nti waakiri kakati essaawa zino waliwo ekigenda mu maaso ekya mutabani wa General Muhoozi yennyini Andrew Bakira Ruyondo essaawa zino yatikiddwa mu magye e Bungereza era nga bwe kyali ku ye ng'akyali muto Mwami Museveni ng'akyamulabirira na biki byonna n'okumutwala okusoma era nga bwe byayogerwa ne kati bwe biri mutabani we naali mu magye awo eno mutabani we naasomye era mutabani we naali mu magye awo ebigenda mu maaso bino si bya kumuteekateeka kujja mu magye ga Uganda akolemu ki nga taata bwe bwazza atambula nga bwe nkunyonnyodde era kati n'essaawa zino nti yali mu magye ga Uganda yagafuga yagaduumira akyabuvunanyizibwa lwakuba nga bwe nagambye nti mu ebintu ebimu mubeera gundi nnyo abakulembeze bonna mu nsi abaana bagenda mu magye bayiza kyandi balina kirungi nnyo first family nga olwakuba kati wano ekizibu kye mulina buli muntu agenda natraininga aba atunulidde buyinza mumanyi atunulidde entebe naye n'abaana ababakulembeze ababalasha ababachina bonna ba serving officers mu magye okitegedde ekyokubiri
tosulanga nga teweebasa olw'ekirooto ky'omuntu. tosulanga teweebase olw'ekirooto ky'omuntu. Mayanja abantu baloota ebintu bingi. Nze nalootako nga ndi mu America, nga ndi mu nnyonyi. N'ebiseera bye ngenda okuloota nga ndi mu nnyonyi nga sina na passport. Togandanga kwebaka nti gundi naloose. Abantu baloota ebintu bingi era ne bafa nabyo. Oli aloota ekirooto nga alina waali mu bulamu bwakabi ennyo, ali mu America naye naafa nga tagenzeko na Kenya gulu. Nafa nga n'ekibuga ky'eggulu bamunyumiza kiki? Kinyumize. Bamunyumiza bamugamba nti ogende Fort Portal okulawunda waliwo amazzi agakula bwe gati. So kati buli muntu agenda mu bulamu bw'ensi ng'alina ebirooto. Ne General Muhoozi naye yagenda mu magye n'ebirooto. Era ayinza okugamba nti ne mutabani wange ono kamukwate mutwale Isirayiri, mutwale Bungereza asome amagye olw'ebirooto. Ebyo ebirooto tebikugaana kwebaka because kwona abipulaninga. Ne nannyini birooto ku bonna tekuli alina buyinza biteeka mu nkola. Ku bonna tekuli alina buyinza kubiteeka mu nkola. Mobutu Sese Seko Kuku Mbengu wa Zabanga yakwata family yonna ng'eri mu magye. Era nga abantu bonna era nga abantu bonna baatuka ekiseera mu Zaire nga tebalina nga bojjako Mobutu otunulya mutabani we. Jeno Kano Gaddafi yakwata abaana be n'abateeka mu bifo byonna, abaana abazzukulu ebyamaanyi. Era kimanyi nti bannansi ba Libya baatuka mu kiseera nga bayivendooza kati nga bolaba embeera eri wakati wa General Muhoozi. Saif al-Islam Gaddafi mu myaka gyabwe egyasembayo bannansi bali batuuse ekiseera nga bamulaba nga newa Kano Gaddafi baloopayo bitono. Nga baminisita nga batya Saif n'okusinga ekirala kyonna n'okusinga Gaddafi. Saifu nga n'amala ajja n'akyala mu Barakisi nga bakamanda bonna babula okufuka mu ngoye. Saif Islam nga ne mawanga ga Africa atandise ogenda nga akyalira mu Barakisi ez'enjawulo asensera. Nga bamwalira red carpet nga bamulabanga second choice eya Libya. Nti Muammar Gaddafi singa afiira wano bapara Saifu yaddako. Yali amaze positioning ono nga yaliwo. Saifu Islam nga atuse ogenda nga yagenda mu nkiiko ennene department ya nga inayo omwana omulala ye nga yali mu bino by'amagye n'amubulamu ne Barakisi namba. Omwana yeziti bamuyitanga Muhtasim kati n'omulanga bamuyita Khamis. Okumanya nga yali w'amaanyi yamubulamu ne Barakisi namba ne brigade Khamis brigade. Khamis brigade yali y'amaanyi nga yekuuma Gaddafi. Khamis brigade nga bwe tulina wano SFC. Khamis brigade nga yetambulira ku Gaddafi wonna w'abeera ali. Era Khamis brigade ye yaleetawo n'enkyukakyuka mu gye ku mapulezidenti wa Libya. Neemuteekerawo ennyonyi. Ennyonyi eyo ng'egendamu emmotoka 8 neziyingiramu bwe ziti n'abajaasi abanakuuma pulezidenti. Gaddafi bwe yajjanga mu nsi yonna nga temumuteeka mu mmotoka zammwe. Emmotoka ze nga ziyita waggulu zijja naye. Nga watuuka ku kisaawe ng'ennyonyi ebikkula akabina ng'emmotoka mwagenda okutambulira zikola ki? Nga zifuluma nga yeesogga. Eyo bagiyitanga Khamis brigade nga yeteekateeka ebyo. Khamis yali mutabani wa Gaddafi wakusatu. Kati nga ino no Saifu nga ina ne Muhtasim. Bonna nga bembamenya abo abasatu abali abamanyi tekuli mulamu. Ate tekuli yafuga Libya. Ate tekuli yadde yafuga ekyalo. Kati nze omuntu yenna bw'apa ina bya pulaninga simugaana ku pulaninga. Era nze nzira mu kamoli wenga mulekerire pulaninge kubanza ateeka mu nkola ki? Omumanyi bulungi. Oyo tazanyirwako. Opulaninga. Omutesitesi omukulu. Oyo omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu. Opulaninga akola ki? Opulaninga. Naye ebiseera ebisinga obungi 10 ku 10 ye bya pulaninga bye biyitamu. Bya pulaninga bye biyitamu. Oyo Gaddafi madde mukulaga nti abaana be bonna yabateekateeka nga n'abazzukulu. Ekyokulala
Amini alina mutabani we wano wamulaba ne wali fena twali tukyali bato bamuyitangani yamuwa eddaala ery'amaanyi mu majenga wa myaka 9 nga bakamanda bonna ate gwe bakubira saluti omwana wa myaka 9 nga nakyapa yazimuwa kutidde ng'ayita ku red carpet nga bannasulu bayita bbali wa carpet omwana n'ayita wakati abantu bonna ne bagamba nti Amini naye aligatwetera mwana nga saluti zimukubirwa nkutidde nga saluti zimukubirwa ng'ayina battalion nambe mutwalo okuwuga tayogerwako omwana ne bwakulinya Kagera ati kitegeere onaaloopawa kwe ng'ayina battalion nambe etwala mwana kuwuga wali Munyonyo muveeyo omwana wa president agenda kuwuga awuga olwo n'oluguudo ne baluggala kyekiri eyo nti awuga kakati ebiseera ebisinga abakulembeze mbatunuulira bwe nti babulamu ekintu eki kimu kutegeera ani ateeka bino mu nkola ye mutonzi waffe ye mutesitesi wa buli nsonga so kati noona ayinza okuba tuta omwana we bamusomese naye akomyewo mu ggwanga nga w'amaanyi si kibi n'omulundi n'ogumu tutunuulidde oli kyamaani ateeka mu nkola bangi abantu bafa n'ebirooto gomanya abantu bafudde nga baagala okugula emmotoka nga tebaguze yadde eggaali bangi nnyo yadde olupanka oli naaba ng'azimba ennyumba bagimaliriza bw'ati nafa omanye abazimbi amaka ne batagasulamu bayitirivu nga gawedde nze nyina mukwano gwange yazimba ennyumba webugoloobi n'agimaliriza bulungi nnyo n'atuyita ku dduwa ku shukulu ey'okuyingira ey'okuyingira ennyumba yali atuyisa olunaku lwakutaano yafa lwakusatu nyina Haaji mukwano gwange Allah amusaasire yasasula sente agenda mu hijja n'asasula sente nnyingi n'abimalayo byonna zitesiti zonna zimaliriza Mungu n'agenda akola ekintu ne baweereza visa ez'abantu abakola ki kati nga bakubira omwomu alo salamu alaikum visa yo yakoze eki yafulumye kati ye bamukubira essimu ku makya ku lwokutaano ne bamugamba visa yo yakoze eki visa yo yafulumye ne bagimuweereza ne ku ssimu n'agamba ye alhamdulillah visa yo yafulumye kale bamukubira ssaawa zaali 2 n'ayingira mu kiyigo ku ssaawa 4 anaabe ez'okumakya ku lunaku lwe lumu aba afuluma mu kiyigo n'asirituka n'agwa mu kiyigo era n'afa jukira mu process y'ennyonyi omuntu tikiti ye ne gundi zo ziba zimaze okufuluma ne baba talimu ekifo kigenda kiri kikalu okimanyi nti ekifo kye kyatambula mpaka Saudi ekifo kyatambula mpaka Saudi nga kikalu nga nanyini kyaliwo wali kigoogwa bamuziika ku 10 oba otegedde naye oyo ye nanyini kuteeka muki nanyini kuteeka mu nkola byonna bipulaninga era nze nsiba kugamba bulijjo n'abantu mbadde ingana togaananga kwebaka lwa birooto bye bakulootako seeka munange yesi gwankubira essimu walose simanya ng'amayanja abadde ki ensebo birooto bijja ayagala birooto bitandika omufuga ebirooto tebikufuganga ebyo byonna bijja mu bulamu bw'omuntu naye waliwo nanyini kuteekateeka kali n'ababeera mu nsi n'abakulembeze mu nsi bonna badizayininga bintu nga biwanvu future nze nkugambye Idi Amin Dada yali yerangiriddeko nga life president tewakimanyako nakimanyako bulungi n'akwata fulaga y'eggwanga nga batambula babiri ng'atambula nayo nga yagizinga bwati ku gundi atambula nayo era yagenda naye Saudi Arabia okitegeera era ng'ebifo abaali bamwetoolodde nga balabira ddala nti ono ye life president yafiira mu buwaŋŋanguse okitegedde kati ne bano olwaliro abaliwo byonna bye basobola okupulaninga weebiri balinawo kakulu kabwe tulina okufuga eggwanga lina emyaka 10 mwenga baani bwe tunamala okufuga taata bw'anaaba amaliriza noono akwatemu kate n'omwana oli bw'anaaba agize kati bw'anajja no taata omwana bw'anaakwata nga tuleeta omuzzukulu nga naye abeera wano ebyo byonna bipulaani bibeera mu mitwe gy'abatonde naye si bye bateekesa mu nkola byonna bibeera mu mitwe gy'abatonde n'omwana abeera naga nze temunzanyisa ndi muzzukulu wa mukulembeze
aye taata wange ye next president era abantu ne bamweseka ne bagamba tulina mubede naye muikeera kumakya Allah nakwa pepa obadde omanya agenda gikona mu stamp nagisazaamu bwati nolaba abantu bajja okudduka wana emisinde eyeye bamuga jjo waayo badijje no nvaako mbadde jje no waawa omberedde kinaawo tekundi gwe ngenda mpola mwina mukwano gwange awo ali Kampala Road lwanga yali musirikale ku mulembe gw'Obote mbonga wamaanyi nnyo naye mbonawo malonyumya naye mboozi n'omugamba kale mwe mwameri abajjenoko ku mulembe gw'Obote nga bino byonna mbonga gwakanzije ne bwe bamera gye kulekeraawo tayagala muntu omutegera nti yali mujasi wamanyi ku mulembe gw'Obote tayagala ddala ddo kimugambako bakitegeera kati gwerinda Mungu bwe basitampa ajagikonamu bwe bapepa kugigira era jaggisazaamu olaba akaseera kajja kuba kazibu nnyo eri abantu abamu bujja bakeera nga mawulire ga ntiisa nga badduka bayita ku zibooda emisinde okitegedde walingawo omusajja yali w'amaanyi nalinga mugoloberera nnyo bamuyitanga Musa Ibrahim Musa Ibrahim yali mwogezi mu gavumenti ya Gaddafi ani wano kwandiyogera gavumenti ennaku zino wano nali manyi nnyo Ofuna Opondo katulwa ogundi omunnamawulire ani omwogezi wa gavumenti kati ali ku media center awo kamunoonye wano ati nyali linva mutwe ekifo ekyo by the way Ofuna Opondo yasenga okikola ki kuba kitunda ate nakitunda nnyo so kati aliwo simumanyi naye bwobanga gyoli nga gwe mwogezi wa gavumenti weefeeko okulanga bannansi bakunoonya bunoonya olaba ine lisajja lyofuna Opondo abantu balinga bamunyoma naye media center yakola kinene nnyo gifuula nti abantu bagitandika ogitega nga soosi ya gavumenti evaako amawulire era mayanja bwobeeranga mu kifo kyonna abantu bagamba mpozi ani kyamaaniwa wano nga banakyalo bebeebuuza keera nga olizayininge Alan Kasujja badde simuwuliranga nako Alan Kasujja ye mwogezi wa gavumenti muwanvu bwati ye mwogezi wa gavumenti ya wane e Uganda badde simumanyi kati badde nkolaga Libya Gaddafi nga alina omusajja woyo Musa Ibrahim baatuuka abayekera ne bawamba Tripoli Musa Ibrahim nga alina waali ye nga akanda kupositinga omusajja omukulembeze ali safe byonna bemuwulira nti gavumenti bagiwamba balimba tukyali ni control okitegedde ate amawulire Al Jazeera ereeta birala nga n'omwogezi wa gavumenti Musa Ibrahim naye ayogera birala reportinga birala Gaddafi n'adduka n'agenda esiriti wansi ng'omwogezi wa gavumenti agamba nti balimba ebaga nti agenze esiriti balimba waali wano mu Tripoli olubiri lwaffe olw'Ebbabu Al Azizia lukyatuli mu 5 okitegedde so waliwo mayanja amawulire olunaku gakolera ku makya ne gajja wallahi ng'oyagala toyagala olina okugakkiriza era nga ne bw'oba togakkiriza nga gwe tegakyakugasa either okugakkiriza oba ogagaana nga tebikyana kyebigattako oba ontegedde ng'ebintu biriwo ebiti upside down nga bikyuse weebiti ate akaseera kajja tuuka bijja kukyuka weebiti ogaggawale so manje nga tuyitakawo mu motoka eri embi nasula mu matiri bonna Land Rover Sport amutambulira nyina alina mukwano gwange ali Canada yalina ng'emmotoka nga amala agiteekako ekibatu bweti nemwaniriza welcome nga wagira bati nateekako remote neggula nga enter okitegedde kaakati eyo byonna nga binajja waliwo nanyini kubiteeka mu nkola era nze nkugamba buli lunaku nze siina muntu gwe ntya ndi ate munnange kino kijja kubeera bwe kiti bajja kukola bwe bati bino bijja kubeera bwe biti ababiteekateeka babeera bangi naye tebabiinako buyinza ng'ogamba obeera ku media wana abantu baagala baali tebagala bajje bakugjewo era yakuteekateeka nti ojja kuba ku media essaawa bwe ziti era ye akimanyi toddangaawo mayanja nsema nkikugamba bulijjo nabatulaba toddangaawo okutya nakutiitira lwa ndowooza z'abantu mayanja abantu bapulaninga enkwe ffenna basiba bapulaninga enkwe basula bapulaninga enkwe naye enkwe z'abapulaninga singa zali ziteekebwa mu nkola Allahu akbar
ate muno musisi nga mwetuli singa tetulimu abantu bapulaninga enkwe. Jeno Katumba Wamala agenda kuwummula amagye naye nga wawummulidde ayise mu ntalo ez'enjawulo era ne mu kusomozebwa okw'enjawulo era okusomozebwa kw'endowooza kubadde kukyasembyeyo okw'amaanyi kukono kwali kugenda okumujja mu bulamu bw'ensi omwafiirwa ne muwala we obulumbaganyo bwamukolebwako naye nga bwetogera essaawa zino agenda kuwummula abaddeko minisita w'ebyenguudo n'ebirala n'ebifo ebirala eby'amaanyi. Bwe tutunuulira nga bwe tulaba nti Buganda Central Buganda wano enakiganyuddwamu gwe bw'oba olaba mu buweereza bwa Jeno Katumba Wamala agenda kuwummula. Mwadde mwagala akole ki? Mwadde mwagala akole ki? Sheikh omuntu yenna bw'abeera mu buweereza kiba kimusuubirwamu the results. Nagamba abantu ba wano baagala nnyo ebitiibwa okusinga obuweereza. Baagala bwagazi bitiibwa tebalina buweereza. Abantu baagala bitiibwa okusinga obuweereza aba wano. Naddala mu Central wano omuganda wa wano gwe muwe ekitiibwa ne bwotamuwa ezo ne waayi oba teyabajjako obuyinza n'abawa ebitiibwa. Abakungu baagala mbeera ya kikungu, mwana wa mwami era oli omusanga yenyumiza mu kyobwana bwa mwami naye nga bwadda gy'asula nogera wano omwana w'omwami wasula wano okitegedde. So sina saluti yonna gye nsobola kumukubira nti oba aweereza bulungi because nze nakugamba olaba ono omukyala Anita Amongo Anita Amongo oyo yadde alina ebintu ebyamusobako naye nze namwagalako ekintu eki kyekirwa. Anita Amongo yabba teyabba yekka teyalyanga yekka. Bw'ogenda e Bukeddeya omukululo gwa Anita Amongo gukola ki? Gweraga. Yazimba ekisaawe Bukeddeya Stadium, n'azimba secondary, n'azimba college essomero ly'ebyemikono okitegedde, n'azimba simanya Bukeddeya biki Bukeddeya technical mu kaseera kaki akatono mu kaseera akatono. Naye ffe tubali n'abasajja Abaganda genda otunuulira ekisaawe kya Masaka Recreation Grounds ebimu ku bisaawe ebibadde ebirina erinnya naye nabo bakikola ennaku zino okitegedde. Naye ng'okimanyi tubadde ne ba Honorable Sekandi awo emyaka 3 nga ye vice president myaka 10, sipiika emyaka mingi, MP okuva mu myaka nga ffe tukyasoma primary P1 okuva mu CA ontegedde. Naye wano ebintu by'abantu ba wano gamba ne Masaka yennyini oyogedde wala mu kitundu kye mwennyini mwasibuka balimi bannanansi n'essaawa zino wali badde ekyuma kikola juice w'ennanansi biki n'ebirala byonna ng'abantu bafunamu. Ogenda wali eruweero n'osanga abakyala b'ennanansi oli n'alima ennanansi ng'ate yalimye ekizibu azijja mu nnimiro n'ajja n'afuna akatebe n'atula ku kkubo n'azitundira awo layisi kuli si kutunda emmotoka ejja ng'awanika nagamba bano abantu emikolo tegibaluma nakwata omuganda bwenawanika okitegedde n'otuukayo nga wawunya wala ejja nti wezivunda zinga zigira okitegedde nti Anita Amongo bw'atyo bw'azitoye mu kaseera akatono bw'otunuulira Right Honorable Rebecca Kadaga mu region y'emwave ya Eastern mu Eastern region ne bamala baleeta omuzindalo ne bagamba nti mukuŋŋaanya abaana Rebecca baweeredde nga bayise mu ngalo ze ekisaawe kijjula bayitirivu naye buli abaka bamubiika jjo bagamba enteekateeka si nnungi yabiinaku buyinza abantu mubawulire nti kino yakiinako obuyinza kino takikola ki kati mumukaabira mu biika jjo yali abaddeko Minister wa Finance, yali abaddeko Minister wa Trade naye influence ye esobola esobodde kampeerera abaana mukitegedde abaana be banaasoma ekitundu kijja kutereera because Kadaga agenza okujja mu region nga Busoga erina ekizibu ky'okusoma abaana nga bazaala bato abawala n'abalenzi okitegeera kati nga woolina okukwata ebizibu byonna bw'ogenda mu nsi otunuulya kisinga otunuulya kisinga. So kati naye bano ewaffe abantu bawano baagala nnyo batunuulya nnyo entebe bw'ofiisi bwabwe okusinga obuweereza.
era bangi onoonya omukulu nti yabadde minisita emyaka 3 wakitegedde naye nga tewali wano omukyala yagenda n'afa ensingo oyinza ogamatabangako na mukungu ow'ekitiibwa Gerard Namirembe bitamazi wamumanyako mukufa namumanyako results weziri okiwulidde kakati Honorable Gilbert baali baseka mu Kenya bwe bamuteekaawo ne bagamba nti jangu otubuule ku Buganda mutuwe omukulu ogulabika wabeera vice president obadde MP obadde minister obadde kino okiwulidde mpulya bamwogerako nnyo mbu adigiza nnyo n'ebyana ebito ebiwala ekyo kikyere era ayinza okuba ekyo kikyere siyinza tukikola ki adigiza nnyo n'ebijuujulu bwabanga bwe busobozi bwabadde ayina adigide okitegedde so kati kiri kyobadde omubuuza nti jeno obuweereza bwe obulabawa oyo mwana nzalwa yekalangala okitegedde wanisose n'ombuuza nti kalangala gyava ekyuseeko ebbanga lyamaze mbuweereza lwaki omubuulya mu ggwanga lyonna nga newe teri kiriyo kalangala atambula mu ntambula ya ekidya ekikulese ojja genda nkya oba ntegedde minisita wa transport abaddeko minisita wa transport baga ekidya kikakigenze gwerinda ddi gwerinda enkya bekinadda okiwulidde kakati omukulu olina kusooka gulagira abantu bo ababo nga bebakulaba bwe bati bakulaba nga bakufiiringa ng'olina kyogaseeko mu community ne tusolaga nti olina kyogaseeko community ogase ku ggwanga mu bakulembeze kino kiri mu ba Buganda wano wokka oba n'ebitundu ebirala generally mu Uganda Mungu akuyamba buyambi naye nga nze kyenkulaga mulimu region ezitusinga okulobinga abaana wala abasajja abanothana abwe abali mu Northern Uganda bwajja n'abeerako mu kifo oba kya poliisi oyinza okusanga abaana bamwetoolodde bonna nga balango bajunior nga bamwetoolodde bonna bamwetoolodde nga bulango waakiri akateeka mu mulimu nga gufuna emitwalo 10 n'engi anti ate bwe bikolebwa abamu bagamba nti ate kakati emirimu gigenze mu region emu ate kati Katonda baga nti ba DPC bonna bw'obasanga bawaawa oyina office oyina office gw'aba regioniani abagobye nze nakugamba twalina trade minister Honorable Mary Kyambadde w'ebyobusuubuzi ebiseera ebyo nga azitowa va ku bino byabba akalulu kati n'anaabuuka naye biro ebiseera yali azitowa naye n'ebimu ku byamu ku byakalulu ng'abantu bagamba nti talinayo yadde factory y'ebikwanso muyateeka baana bemawokota va mu kubiteeka nti oba n'aleeta abachina n'aboogereza nabaga nti mujje wano kati nga nze minisita mbawa amagezi abaana 10 abasooka okukola mu kampuni yammwe balina kujja ku recommendation yange okitegedde awo nomanya nti onasigayo abaana 2 abantu bano mu Buganda mayanja kyovula nga omuganda wane bamuwa ekifo agejja mangu olubuto bonna amagumba bebageeriira ebikalakampa bebabyeriira buli kimu kyonna okitegedde abantu ba wano nze nkubuulire nze ntambuddeko naye mayanja ogenda mu office n'osangamu omwana wa wano namatovu mayanja namatovu ng'omusanze mu office n'omuyanjulira nti gwe kamyuka namatovu ayinza okutula mu katebe nga bekakwetoloza bwekamuzza eno nze sakunyumuzaako omukungu sijja mwogera kuba yali wa ddiini omukungu yali awo ku supreme council nga muganda mufuti nampa ebbaluwa yali egenda okumusinkana nentuuka nenkonkona assalamu alaikum warahmatullah yali kusimye bwati waalaikum salam warahmatullah jokera ffe mu protocol olina kusooka kulinda gwokyalidde agende kaki yingira tuulaawo okitegedde nenziramu nenkonkona ku mulyango popopo assalamu alaikum warahmatullah nangamba waaye yingira entebe toziraba nenyingira naye yabweya wakutuula okitegedde naye bwe natuula dakiika 5 dakiika 10 nemunga mukama wange anti omukulu abaddange yanga tolaba kyenkola
Engoma ki yali akola yali ku game ng'azanya game nga ali mu office alina okuweereza abantu yavudde okasi okuweereza abantu naye yanga tulaba kyenkola ali bize mu game kasota ngali mu matatu bwanyiga bwati wakiwulidde so kati abantu wano mulina okuyiga bwe mutayiga embeera yakwesika kuki mu mukono yakwesika mu mukono muje yensonga kino obuyinza balemye okukwata mugenda kukulajana ebbanga lyonna wallahi mwalajana ku Amini nga atulugunyamu ne mulajana ku Obote era kabaka wamugwe yakola ki ngwe yawangangusa okitegedde balutwa ne bajja simanya babina ayisa momo nyini nga momo bali amwenkwe okitegedde Museveni bwazze momo nyini musoso mwegattako ne mulekawo baganda bannamu bakayiira Dr. Andrew Tankome Kayiira ye yali gundi yomukuba politician mu Uganda abali bamaze okujjuza pepe efuga eggwanga lino ebitundu nga 8 ku 10 abantu bawano yabagamba tugende tulwanyisa Obote tebamwegatta kale begatta ku Museveni okitegedde bulungi kakati ne Museveni bwe yamanya nti Kayiira ono ali popular sigenda kusobola kukola naye mu gavumenti okitegedde byaggwerawo Mmengo abayekera n'abayekera ne beekuba naye nga tageti yali yakutta Kayiira ontegedde kakati mwe mugamba emirimu giri sayidi emu emirimu giri sayidi emu si kirungi ontegedde naye nammwe lwaki temukozesa obufu obutono obwo bwe muba mufunye ne muteekamu abantu bammwe kale babagobe nti vice president tisimanya vice president nga secretary wa personal assistant wa Muganda minister Kasolo nga personal assistant wa Muganda dereva Muganda omukuumi bakuleetera omulango Mugane ndio asibira bana bodyguard yo njagala oli obo kitegedde nina naffe tuli babi abantu ba wano tuli bazibu nnyo mu bikwatagana n'ekyo ebira byonna alhamdulillah tuli balungi naye embeera y'okwekwata kuki ku mukono okwekwata ku mukono mayanja okimanyi nti wano osanga omuntu nga alina kampuni pangereze ku y'emigaati alina kampuni y'emigaati naye wallahi n'agibeeramu nga gwataddemu ow'ebbeeyi abantu aba babiri mukyala we oba mutabani we naye nga kampuni eyo erina abakozi 100 bibiri naye bonna nga abanoonya Busoga Pakwaki Bunyoro bonna n'abalita n'abayiwa muki n'abayiwa mu kampuni nga baganda be mu kyalo gye bava abaana basengaawe abaana baani bonna nga bali obwavu baluma ezo ni waiwa ne waffe mu Buganda naddala mu Africa omuntu bw'aba abadde mugagga nga alina kampuni bw'afa kampuni eggwawo tutya okusembeza abantu bw'afa kampuni zikirya neggwawo tutya okubasembeza bwe tunaabasembeza bajja kukola ki bajja kutuwamba bajja kubba kampuni yange leka leeta mayanja ajja kubba kampuni yange okitegedde kakati bw'ofanga naye ekoze eki ngeggwawo nga naye ewedde so kati twandibali tulina wano abantu nga tugamba nti tupaledinga abo abaana abayingira amagye General Katumba yabalinamu omukono bano abayingira poliisi General Katumba yabalinamu omuki yabalinamu omukono bano abayingira gundi yabalinamu omukono oba okiraba naye butosolanga nti kati obuweerezawo bugenda kulabika butya bakitegedde nga sina evidence gyensobola kuwa bukozi obuweereza kasita obukola mu balala bulabika kutukisani bulabika nti tubamukwatako wano mu Buganda abantu baagala bitiibwa kasobola bitiibwa nga kiwedde era Museveni wabafugidde emyaka 4 Museveni ayawula ebitiibwa n'obuyinza Museveni akuwa emmotoka ne weyagala nga milioni 8 nagamba kati gwe oli presidential advisor okitegedde naye nga president advisor obukomya ku mukolo nze president advisor nze mpabula eggwanga lino naye nga president naawe omala kukubira muno omusajja naamulabako dde ekisanja kiramba tomulabyeko ezo ni why ebyo bisimanya senior presidential advisor president abiwa Banyankole goina senior presidential advisor gomenga Munyankole abiwa bawano
beba bibera mu wano presidential advisor advisor yasoma bwe bataga gwe nkuwaddawo nene yiwana najja kumukoloze presidential advisor akuba buli kiramu bannange nze senior presidential advisor teri munyankole gwasobola kiwe ekyo kuba mayita kiriyo bwemubuuza ofiisi eriddawa tanyonyola abamu babwina okasanga yakawanika ku kizimbe waggulu senior presidential advisor awo ye president Museveni wakola ki wabaagala era osanga olinga akuba embabbalala y'omutwe nze golaba ndi senior presidential advisor which office gwe wenyini tosobola nakwekolako bwa advisor gwe wenyini ng'omuntu tosobola kubeera advisor wa bulamu bwo na future yo kati ogenda kuwabula Museveni gwe naye olwokuba nti yabamanya reason why ebyo bifa bitaddemu nnyo abaana bawana baagala obumere obw'okulyalya ebitiibwa advisor teriyo musajja mu northern nga alina diguli 2 omugende kakati beerano gwe senior presidential advisor sebo mwami Gilbert Bukenya sebo advisor presidential advisor wa president Museveni wawano wawano mu northern abantu basajja bava mu northern Uganda ne western alinga sebo professor Mulamba kati nze nga ndi professor ngamba ati jangu obeera no senior presidential advisor nkukuba oluyi nkugamba mpa milioni 2 ngene ngule ettaka nneme okitegeera naye omanyi lwaki ebyonna abyo bakola batya nnyo ebintu by'okusitwagolinga okitegeera then nsonga kyola nti abaganda ba wano gavumenti ebawadde obuswaziswazi bwa ssente ne bafiira ku Kyagulanyi paka ebamuwaŋŋangusizza because ze sinza kuga nti Museveni yawaŋŋangusizza Kyagulanyi abaganda bano bebawaŋŋangusibwa omwana oyo because baba kubanga baali kitole bwe bati nga tebamukuba bayimiridde naye yandibadde ali wano omukwatako otya ng'ayina numbers tosobola mukwatako naye ebyana bya wano byennyini bye bimuliddemu obuki obw'okulya ne bumuvugamu obumotoka omwana wa bindi n'adduka mpaka mu America okitegedde so kakati nkulaga nti omukululo gamba nti gundi agenda kuwummula mukululo kigwalaze tegulina kubeera mu bigambo omukululo tegwebaka era bw'obaako kyokoze mu nsi abantu batuuka ekiseera nga mu nsi bakikola ki nga bakiraba nti we bw'omukwatako oba otukutte kuffe ffenna ekiseera kyatuuka nga bw'okwata Museveni yali alina amaanyi agakwata Moses Ali amuteeke mu kkomera because Moses Ali yali muyeekera naye buli Museveni yamala ebbanga lya myaka kumpi 10 nga tagenda mu kitundu ekyo ng'abantu banyiivu nga mpaka Moses Ali bwe yamala okuwanika ontegedde naga kali jangu tukole najja n'amuteeka yali alina amaanyi agasobola mukwata amuteeke mu kkomera amubukule amuyise biri naye yatuuka ekiseera nga Moses Ali twena wamukwatirako kubanga abantu bonna abantu baatuuka ekiseera nga basomesa Moses Ali eyo nga n'abaana abato nga batandika okumunoonya huizi Moses Ali ontegedde nga bamutunula olwaligase yali mu kitundu mpaka afudde nayo walaba abaana nga bali ku nguudo amasomero gonna bagatadde ku nguudo gawuubira mayiti wana abameka baminisita bafudde wano mu Buganda ne bamutwala famire abantu ne badda ku nguudo balabe mayiti okitegedde because mukolerera mbuto muli basavanti ba mbuto zammwe kati muba mwagala mufuna ebintu byemugira ebibakwatale tujje tuyimirire nammwe nze nakunyumiza omukolo gwe nagano genda kusaba kunyumiza wali omunnaffe wano ali mu kkomera Mungu amusaasira amuyimbule bampita ku dduwa jangu tumusabireko biki Mungu amusaasire ne mbagamba abadde mu buyinza nga buli kisanja awangula akalulu nti diru yatuyita tujaganyizeeko wamu naye ng'awangudde kati kamukubye ayagala mugende mu mukubagize nedda sebo nagano genda tomanyiira honorable bibaawo kwaga toti bakuwangudde neeguma duli obadde owangula n'okyakala ne mukyalawo nakati ebizibu bikujjidde mukyala we akafiiremu amaziga mugasangule mwembi abantu bawano muyige muyige okukwatako bannammwe ku mikono naddala abantu baana bazzukulu bansa otherwise walaba wano Gilbert Bukenya ye bamukwata ne bakwata Mike Mukula ne Jim Owezi Gilbert Bukenya yali mu kooti nga alina mukyala we Mike Mukula ne Jim Owezi we bali mu kooti constituency zonna zaggwayo waabwe walaba abantu nga bali bairuwa kooti bakutte n'ebipande mumute muno mwana waffe ffe tuyinayo okitegedde gavumenti amala n'emuta Gilbert Bukenya bamala mujja muntu oyo n'okutuuka olwaleero Mike Mukula ne Jim Owezi bakyali bamaanyi mwena aleemu
era bakulembeze Gilbert Bukenya giyabulira ali mu advisor ngo senior president advisor Sheyi nga tumaliriza mbadde njatugere ku nsonga ya Magara Susan Magara omukyalo ono yawambibwa nattibwa mu nfa eyali enzibwa ennyo omusango gwe gwawedde wiiki eyo ewedde naye wedde gututa kaseera kumpi myaka egiwera tubadde myaka 8 nga guwozesebwa ate bwolaba ogwanyu omuggo gwali gwa jasi mwezi gumu nga guwedde naye ogwokero tegwali gwa byanfuna guno omusango gwa Susan Magara abafamile tubasaasira kibi ekyatuukawo naye nabo abafamile bwe baba nga bamazima bamanyi bulungi yatta omwana waabwe bamumanyi nabo bennyini awulyako amaloboozi nga bawakanya abo baleetebwa bamanyi bulungi yatta omwana waabwe bamumanyi naye lwakuba nti wano mu Uganda abantu bawo ne bali biased ebintu tebabiwabudde olugira wati nga batandika kupapala naye nga abafamily ya Susan Magara bamanyi n'ekibasirisizza wabalireko nga bagamba bavayo mawulire nga baga twebaza gavumenti omwana waffe afunye obwenkanya kyabanange twebaza banange mwebalebedebedebede kyetwandisuubidde nti abafamily bandibadde bazze edda mawulire ne bagamba naye twebaze gavumenti kubanga omwana waffe wakiri omwana waffe afunye ku bwenkanya balina obulumi ku mutima balaba mubazanye katemba naye insha Allah ekiseera kijja kutuuka okitegedde ekiseera kijja kukolaki kijja kutuuka akaseera ffe mu busiraamu tukimanyi kajja kutuuka buli muntu alumirizwe nti gundi ono eyatta gundi kati ababonya abanganyabanga abantu mirembe gy'obote temuboogera kati just mukawe akaseera emyaka 10 abatta Susan Magara bajja kuzuuka bajja kuzuuka ekisinga okutuluma yembeera ya Blackmail ne Malisi gye batuzanyirako ffe ng'abasiraamu Mayanja nabadde nnoonyereza nawe genda okola research mu misango egya happenings mu mwezi guno batadde abasibe ba NUP 9 nga ku bo 7 basiraamu abasibe 9 abateereddwa ku bo 7 basiraamu baleese abantu abateeberezebwa okukuba General Katumba Wamala amasasi abantu 7 ku bo 5 nga basiraamu 5 nga basiraamu baleeta abantu abateeberezebwa okutta eyali omuwaabi wa kooti wa gavumenti Joan Kagezi nga ku bo abantu 7 basiraamu ogatta oba ne baleeta abantu abatta Susan Magara ku bantu 9 nga abantu 7 basiraamu wakitegedde abamu bayinza okukinterpretinga obubi bali batta wakitegedde naye kati nenkulaga nti mu wiiki emu ng'olaba abasiraamu tuluzinze kumpi abantu 30 bonna babateekako musango gya butujju ekirala ekisinga okuneewuunyisa ani oyo ayagala ennyo abasiraamu mu gavumenti muno buli ogubeera nga musango gwa madda abatwalira amakanzu amalungi eyo mukomera gye babeera kitongole kyekyo ekigabi ky'obuyambi bajja mu makanzu gaabwe nga banekedde emisango gyokka ejyamadda n'enkufiira bw'aba musiraamu nga yabba mbuzi yabba ettooke yakwata omwana bamuleetya mu ngoye ze za bulijjo naye bwe guba nga musango gwa madda nenkyanoonyereza nkyali mu research okuzuula kitongole kyekyo ekigabi ky'obuyambi ekyekisa ekigenda mu katale ne kigula amakanzu amalungi n'entalabuusa ennungi nekizitwalira abantu abo makomera gye babeera abali ku musango gw'obutujju n'obutemu ontegeddwa nze era awo okanze wenkyali mu kunoonyereza njagala kumanya ekitongole kyekyo ekiyina ekisa walaba abaana abo amacete bwe bali batandise bazanyisa ebintu nga bajja mu kooti nga basiba ebitambala by'ekisiraamu nkyali awo nkyanoonyereza era ensenga lwakiraba nga kino saakipakukidde noonyandabe tetubanga Uganda yafunayo ekitongole ekyekisa nga kyo kidduukira basiraamu bokka abali ku misango gya madda okitegedde Mayanja nali naawe tugenda kukomera ekitalya bw'otuuka ekitalya salaamu okuva ku gate buli musiba akuyitako bwakulaba nga weeresenga oli musiraamu
salamu alaikum. Sigida abaana zibava kuno mpaka kuno abaana abe kitalya bwe kiri ekitalya bwe kiri eruzira bwe kiri ekigo abaana abato abasiraamu abali makomera eyo nga bo bafuuka ba ashazi bakomera tamanyi kimuvunaano tamanyi naddiru alivaawo yafuuka ashazi mukomera atambulako kudde eno kudde eri okitegedde so naye ekyendabamu ekyebbeeyi nti gavumenti njagala gikubiriza muve mu bintu by'abazungu bijja batomeza because abazungu boye baatula wansi ne bakuliyetingawo ekintu kyabwe ekya terrorist mu myaka gy'ekyenda balina kye bakifunamu otegedde kubanga abazungu abo be batweninga Osama bin Laden yali wasiya oyo omusajja gwolaba okitegeera era Osama bin Laden ne bamusindika mu Afghanistan mu lutalo lwa Gafuwo ontegedde ne bamusindika mu Afghanistan akwatagana n'obubinja bw'abayekero bavanga e Iraq obava mu Turkmenistan Pakistan nawa bakube Soviet Union okitegedde bakube Soviet Union efulume region era olutalo lwa Soviet Union bwe mala okusasika ng'abaana bomanyi nti oba traininze oba wadde mission omulimu ne gukola ki ne guggwawo ate bano ne bava ku ndagaano kakati bano bwe bataave mu mbeera eyo yakuba nti ffe twagala tuzimbe ekifaananyi olwo tulaga Abamerika n'Abaisirayiri nti naffe omulimu gwe mulikeyo gw'okulwanyisa obutujju naffe wano gwe tuliko nabwe kityo mutwongere ku ssente za security ebyo bintu bya kiyaaye munabiryamu paka ddi kubanga mayanja bw'ogamba nti abasiraamu obutujju lwaki obusiraamu obutujju buli mu Uganda ate mu Buganda wokka mu Uganda ate mu Buganda abanyankole bote bali abasiraamu tusoma Qur'ani emu ffe Mungu yatusasira Qur'ani eryeji mu lulimi olu kati omusiraamu bw'aba mutujjiwa wano mu Central mu Buganda wano mutuletereyo mutaparedingeyo omusiraamu omunyankole nga naye mutujju naye nga mumwambazza ekanzu enjeru tunsiimye Yahaya naye nga ali mu kooti bamuvunana gwa butujju mwani abagamba nti obusiraamu bwobeera butujju olina kubanga oli musiraamu nga toli Muganda ngo oli musiraamu ate ng'oli Muganda ebyo nabyo musuubira nabyo byetaaga ku muntu genda mu kusomera amalo afune bachelors mu kubitegeera abatole tebaliyo abasiraamu bangi muparedinga abatolo bameka abakwatibwa mu misango gy'obutujju oba bosi basiraamu Qur'ani tebagikiriza Tanzania teri basiraamu bayitirivu bo mu mekezi tegwe Tanzania Rwanda teri basiraamu bo mu mekezi tegwe Rwanda naye wano mmwe walaba eno bomu yategwa ne munyonyesa embyeyo ne kaleerwe fenna nga buli muntu aga kukubira esimagambo oli ludda ava mu kibuga waliwo bomu etegeddwe munyonyo tebakukwatiramu muziko bana wankubirako seka teba naye bugenza okutya nga bo bennyini sibe bali mu safe house nga sibe bakwate kasita biru yagaana tebeewaddeeyo simanya babirungi simanya bakandiho baani we bali okitegeera so gavumenti nzisi yalina kyenjesaba byonna ebikole nga bwekola ki bikole nga bweyagala wallahi bikole nga bweyagala kaseera kajja kutuuka si kyalina kyosaba nga nti gavumenti tugisabe munnange abasiraamu si batujju stupid yo tekimanyi ekyo nakyo kyalaga kigamba munnange abasiraamu si batujju ekimanyi si batujju naye ekifunamu kati omuntu ebbanga lyamala nga afuna mu kintu ne bw'onaamulaga obubi bwakyo tajja tasobola kubulaba so kati nze ekisinga okunnuma be bantu okuliizinga famire zaabwe abantu ne bafa naye nga wallahi ebiseera ebisinga mwagala kuyisaawo ddiiro weebuza omwana oyo yatulika ku bbomu emunyonyo akatambi wakalaba yafiira ki mayanja oyo yafiira ki oyo ne mutulisa omwana w'abendi olwokuba mwagala bajeti omuwala n'afa kale ne mugala ne muleeta ono omuwala omanyi nze ndi sheekhe ate nsomesa ddiini omuntu omusiraamu ng'ayogera mwawula kino kankikulayirire olaba oyo omuwala yabadde abeera mu katambi oyo ng'ayogera engeri gye batamu Susan Magala na biki Kulaani bwetyo bwegamba ekyokubira olwo ekyasinza okunsesa omuwala yagambye sente
ezaabaweebwa zajjira mu kakutiya video njina no njikuzanyire ega zajjira mu kakutiya zajjira mu kakutiya akasukaali omusajja omulala bali bamubuuza ab'ekitongole ekikessi n'agamba zajjira mu nsawo zajjira mu nsawo era wano wenyini we baazituweera saba Allah akampe mangu kakati olwo ekituufu kyekiriwa kubanga ensimbi babanga mu geje zajjamu nga bombi batankana ate nga baali bonna anti kati nkulaga oyinza oba bano be babuzaabuza obujulizi kasitole kano kankabawe oyinza okupanga ebintu byonna banaye sheyi nga bwakanoonya njaga kubajjukiza eddagala erigoba omuntu kumenya n'essigala banange likyaliwo duka bunambiro jjo lyefunire eddagala erigoba omuntu ku mwenge n'essigala zaali mu kiki kaveera ki kiratano mwaka jja akasukaali anti mwali mukajjeo bamutunda mu dduuka ani akagulako akagula era yakubi yakamba. A few moments later. Then we yatuuka wano n'ateeka wano bbaaga n'ayogera nagenda okulaba omukazi ng'atambula addayo wa emabega namaali kati amugambye ekyawo agikole ki agiteekufanga yali angambye nti bwajulanga omukazi agiddawo bbaaga ngeno gikola ki ng'ogipikingawo ensawo yali efaanana etya yali ya one arm nga yakala ki yali ya jini anti jini si kala ki jini like light blue obitegedde akati oluusi mujjaga tuwakanya ensala ya kooti naye kati niwobeera ti wasoma ebyo nze seeka yakeera ku makya nemala pitu ng'ompoyo fojale kyakutegeera kw'abuntu okitegedde so kakati ekisinga okubeera ekizibu kwe kola nti abantu baluuzinga obulamu bwabwe mwe ne muzanya documentary nga mwena gye mwagala edde kubanga ffe abasiraamu Allah yatutaasa ffe tuliwo nga kati saddaaka ate bangamba bamba basanga na luzireyo ne bamugaba bokkiriza kino tugenda kuta kugulya omusango abamu tebakwata nti babajja namayumba ge babajja mu makomere abaana abasiraamu ne bajja ne bamulita mu kifirimu ekifaanaganako bwe kityo naye ekisinga okubeera ekyebbeeyi n'abafamire ya Susan Magala wallahi mbawa amawulire ag'essuubi ate nga gassanyu akaseera ak'okusasula ffenna gyekali manyi mwayita mu bulumi bungi olw'abaana bammwe naye nammwe nkakasa bwe mulaba ebitambula olwaleero mu mawulire nammwe mwewuunya okitegedde naye insha Allah nsaba Allah awemu ekisinga okuba ekirungi n'ekyenjawulo temuva ku bugumiikiriza bino bigambo mu bisubiri ya famire ya Susan Magala temuva ku bugumiikiriza mumanyi bulungi ekyaliwo wakati wammwe ne muwala wammwe naye ate waliwo nannyini kumanya oyo ye ng'amanyi eby'omunda amanyi n'ebyolwatu ng'amanyi ebyabadde wakati w'omulamuzi ne basalira omusango nga n'abakola bonna kozi fayiro ba CID abakolanga fayiro bakole kino bakole kiri wallahi yatutonda amanyi lwaki babikola bwe bati tubeere bagumiikiriza tweyanziza nnyo tweyanzeege Sheikh Amyuka Tamya gwe mbadde naye Jeffrey Mayanja yenze njagala kwongera kujjukiza eddagala erigoba omuntu erigoba omuntu kumenya n'essigala weeriri njagala kulikuzigirira tubeera nalyo kale n'olw'ensonga eyo tokkiriza muntu wo akufaafagana na mwenge na sigala ng'eddagala weeriri kabeere nga gunyweredde myaka ki bbanga ki ali addicted kyenkana ki kasitaba nga akyali mulamu ajja kutereera bulungi nnyo ate era waliwo kasalamu siprana ku kakyaliwo abanange mukeekwate kano kagoba majini amalogologo ago simanya kati yonna byeweraliikirira abakuli obubi ku bizinensi yo awaka mu motoka za accident eziwulira ezigwa osanya okubeera nako nga bwogenda kusimbula bwoti sooka emuluka gitayize byonna bigenda osobola okutambula obulungi n'ebirala byonna bankola mu ofiisi bankola mu butale kasalamu sipre nako weekali ekirala waliwo eddagala baliyita evviivi nolyamanyi ga kisajja omusajja ofuse lyongoyongo tokyetegeera bulungi opipira bupipizi eddagala weeriri baliyita evviivi ojja kuba olifuna bulungi nnyo kale n'olw'ensonga ekukubiriza obeere nga wettanira obujjanjabi obwo n'obulala bungi nnyo kati okumanya ebisingawo n'okufuna obujjanjabi obwo bwenkuwadde osobola okunnoonyaako nze n'ekikulu ennyo waliwo namba z'essimu zenjagala okukuwa nga okubako obutereevu nnyo n'osobola okuba nga ofuna obujjanjabi obwo yebano enamba zange ziriwa
so n'olw'ensonga eyo ate era waliwo ne basheeki abakugu bwe bali nabo mu nsonga z'okusomera dduwa oba okusomera omuntu odduwa omuntu oyo singa abeera embeera tetereera amagini gamukuba waliwo ebintu kubikuba ku nnyumba ekiro waliwo ebikaaba ebiwugulu bikaaba gamba nga waliwo embeera etali nnungi ewaka awo basheeki abakugu we bali mu kujjanjaba endwadde ezo. Kale n'olw'ensonga eyo mubeekwate ensonga zonna zijja kutambula bulungi nnyo malidaadi saana. Ndi mukunoonya wano namba ya essimu ku nsonga ezo zonna eri 0708 94 21 45 0708 94 21 45 ojja kuba ofuna obujjanjabi obwo. Kale naffe tugenze tukwagaliza kaseera kalungi. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbu nno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini emizimu embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.